Yes, mukasiaka tugenda kuba tukyolekera nabagamba isola bayo bwe vije John yanga bulijjo mpozi n'okubategeeza nateera ka application kamaze ddo okubanga kakolebwako ka application kamuno watch koteeko obulungi ku simu n'osobola okugezaako okuba kamaze okubanga kakolebwako mbanga tono tugenda kubabulira engeri gy'osobola okafunamu n'okateeka ku simu yo ninga siyo tukyaliyo ku muno watch era osobola ogenda no subscribinga just subscribinga mitwalo 3 then ng'oyingira ku mutimbagano ng'otandika kwekkaanya mu lockdown eno buli kimu nga bwekitambula mukasiaka mu kutandika yakatandise bw'atyo olwaliro nga bagamba STX Films Lecture Entertainment bakutuusaako sema gye tugenda okwolekera nga bagamba Lecture Entertainment Productions begasaba mu kutuusaako sema gye twolekedde akawungezi k'olwaliro nga bagamba STX Film Productions tebabuze ku mukolo wamu ne Vijay Junior nga bulijjo alongside my main DJ Shill anti bwe tukikuba bwe tukifabba kula kati mu lockdown mukasiya kano kasema kitulekere bakayise Brahms juya twalabako ekyasooka kano bakayise Brahms the boy ekyokubiri ekyasooka twakiraba kyotwolekedde kyakubiri mukasiya kano twakwate kuba ntolekere ebbali kasitolengera akatinda akomanya tuli mu Bungereza bude bwakawungeezi waliwo yakwate kubona ajja nakyala yali ava genda maaso n'okakkalabya emirimu yasooka n'ayita Judy nagwa abadde asuubira ayitibwa Judy bali wali omuvubuka omuto yakwate kubona atema nakyala tasobodde kumulengera nakwate kubona ajja erudda amuyita Judy atolooza alina wamulaba kali agera okuza amaaso ate n'alengera ebigere Judy mpita gwe munnange nkulina agera okuza amaaso bugatono yamuva mabega kata amukulemu omutima gwe mwana gwe naawe onkanze ndabika nkufunziza kono nfunziza go ge mazima kali abali wana essimu nevuga soko ndeko maro kwate essimu kitaawe yakubye ogamba kigwe anti mugamba ki kansubire nti akulabirira oyo kona nkanga mukoze kali katriki kengato katadange yagamba sobola kubeera ku simu kumala banga gwavu nteekeddwa okubanga nkwasaganya ba client mbatwala ku kyeggulo then tulabe ekiddako ne mukimanye nti mbaagala nnyo okukamalamu embiriri weeraba okimanyi nti guno omulundi gwakusatu wiiki eno ng'okwasaganya leeti kono nkitegeera nkusuubiza ngenda kufuna engeri gyenkigattagatta oba osanga nja kufuna engeri gyensobola okikwasaganyiza ku Friday nja kusalako mu ngeri emu oba endala katusabe bw'onooba osobodde okunkwatiriza maliriza okwogera naye ddala mbutuufu maama kanje onkanjeemu kale kirabika Mr. Brown ajja kwetaaga okukwatibwako mpola maama naye bwe bituuse kati nkuze seetaaga kwebakana bitedibeya biri staffed sula bulungi gwe tofaayo kwate kubona jerudda era bwatyo najjako ettaala n'akaleka kasobole okuba busingiizi bwatyo nakyala n'akwate kubo yeyongereyo nagambye tulekedde kayitibwa Brahms the boy tuli ku kyakubiri kaliwe kati akasira nga ketodde masekati g'ekiro waliwo ebyatandika okuguluba mu nnyumba mukazi wattu aba yeebase gyali waliwo ebitandise okuguluba mu nnyumba yasooka n'akwate kubo n'asituka linga awulidde ebigere bisatuuka juyira kati bali babiri bokka ye ne mutabani we mu nnyumba kyamwaliisa okwate kubo n'asituka najja ng'asembera mpola mpola njagala weekaanyi yajja ng'amuyita alabe agenda otuuka ku saidi eno mu kisenge ng'omuto taliiyo kiki kyava akwate kubo n'akomawo keena gyeekaanya alabe ate omutaala azeewa atambulira wansi eno n'akwate kubo n'ajjakkirira amadaala alabe mu nnyumba nno kirabika mulimu alimu kamenyo nakyatamanyi era kamenyo n'akwate kubo n'asala nga ddamuli
mukazi wattu oluwulidde ebigere wansi nakkirira gyanoonye mutabani we. Laba tagali. Mu nnyumba kirabika mulimu abantu abalala. Yeno maama alowooza mutabani we ayagala kudda mutiisa namukanga nateera. Mugamba tebiri fani. Bwe kibasoboka wandibadde ovaayo. Kwe kujja. Omutwe yamuyita maama. Kiki kyokola naawe? Maama togendayo. Kabaka yamukwata. Balino babiri. Uno nasooka amwetika mukazi wattu ne yeerwanako. Akato kajja ne kanyiga Aramu. Ulina akasukuma eri Gasiya. Kino akitaagudde mu face. N'asooka agwa ku kino. N'akikuba Gasiya. Mukazi mukambwe. Kiri kyamukuba ku mutwe. Abanyagulusi bwe badde baje maka. Mutengeri nti yali ataddeko Aramu. Bakwate kuba ne bayitawo ne batawanyika ne bagenda. Omutwe yakwate kuba jasika ne nnyina. Nakyala bamusekudde ekinanka ku mutwe. I thought we could take a look at some of those toys today. Nasazeewo nabo batunasobola ogezaako tunula mu bino. Like to talk about? Waliwo si wandyagadde twogereko. Kati oluvannyuma lwabyo ebyatuukawo byonna. Omutwe yatuuka ekiseera nga takyayagala kwogera. Kwegamba yafuna ekikangabwa ky'amaanyi. Omanyi ensonga ekuleeta wano si bwe kiri? Jude, bw'oba obuli oyagala genda kimu kyokka ky'osobola okwogera gamba njagala genda. N'asooka akubaawo ebifaananyi. Yawanika buwandiisi n'amugamba njagala genda naye nga abadde ayagala ayogere. Kano yamugamba nti yabagamba nti abaana waliwo be nali ndabyeko nga basirise okumala ebbanga eriweryako ddala. Mwana asobola osirika okumala omwaka mulamba. So kakijja kuba kirungi singa tumukwata mpola paka lwanatuuka ekiseera ayogere. Gy'oko mugenda amaaso n'okkaka ensonga ate bigaana. Yagamba tetulina kyakola ndowooza. Yababuuza kati mwe muli mutya. Relationship yamwe eryetako ntugezaako fokasinga ku mwana waffe. N'abagamba nti tetugaanyi namwe muyinza okuba nga mulina ebiba stressinga. Okussako ebyo byatuukawo naye ngenda basaba mwetereze. Kubanga singa mwe temwetereza kibasegeza n'omwana tajja kubeera oke. Yawanika ebbali ng'agamba yeetaga potatoes. Akwate kuba n'aleeta siyani. Yajja asobole oteerako omuto. Kakino yajja. Yamubuuza omutwe guzeemu okuba obba nateera. Sibitegeera butegeezi. N'akwate kuba ne yeesolosa obuliri. Omusawo ekirungi kya byonna alina byayogedde ebirungi. Jude is a little better. Nze ndowooza Jude kati atandise okutereera. Nedda sigamba ku bya Jude. Ngamba ku bya ffeffe embiriri. Well, I'm fine, really. Of course, nange ndi fine. You never leave the house. Ekisinga okunuma tofuluma nnyumba. Nightmares every night. Toyogera. Let me touch you. Tonzikiriza ate okukwatako. Not having this ngenda kusaba syaga atudde mu mboozi eyo nateera. I've had this conversation. Tetunyumyanga ku mboozi eno. Talked about what happened or how you tetwogeranga ku nsonga y'ekyo ekyatuukawo nangeri gy'owulira. went away. Mbadde nozooba osanga tugendeko ewalala. Wano tuveewo. You're already homeschooling Jude. I can work wherever. Ekiwe kya byonna osobola okusomesa omwana waffe waka. Just have a fresh start. Nze nsobola ofuna wennyinza okukolera mpola mpola. Kwegamba twetaaga oba osanga tufune fresh start. Nyumba eno tugiveemuko. Yamugamba tewali tabu. Ngenda sooka nkirowoozeeko ndabe. What is it, sweetheart? Ate buzibu ki bw'osikanye mutabani? Muto yabagamba ayagala kwebaka nabo. Tayagala kwebaka eri yekka. Tebalina kyakola bamukkiriza akwate kuba ayingira obuliri. Mu kaseera kano. Maama ng'akubye obusingizi yeebase. Waliwo yamugwa mu bulago. N'asooka amutuga. Kumbe roodi yamulika amuyita Lisa. Kiri oke. Nakyala akubye omulanga ng'abadde nga gwe batuga. Okusyako ebyamutukako si ebyafuuka bitoto byantiisa. Era yeekanze omuto n'akwate kubo n'agenda eri ku ddirisa gye yeekwese. Olw'okutya okungi okukamala. Maama amanyi okugumuka.
tasobola kwebaka. Yagamba bawe sisobola kikwasaganya bwenti munnange. Eri asawo bagende n'ekirowoozo omwami kye yali aleese. Alisobosanga baveeko waneno mu kibuga n'ennyumba eno bagiveemu. Bakyuse ku mbeera. Babeeko gye balaga gye baba batandika okutambuliza obulamu. Kubanga n'ennyumba yennyini bw'ogibaamu ekuleetera okubanga wejjukanya akaseera ako nga bwe kaali. Ennyumba tekuganya. Kiba kitegeeza psychologically tosobola kuwona. Motoka yakwate kubona ejja erudda. Mpola mpola. I'm Pamela. Anti bana ensanyusa okubalaba nze Pamela. Ate ono omuto gwe muze naye yaani? Anti omuto ayitibwa Judy. Kati bagera okuza amaaso waliwo omwami. Gye baali baze yali eri omuto ye yamulaba yekka. Kati abagamba nti eno yali guest house. Guest house ku nnyumba waliwo ennyumba enene yaliwo naye waliwo yagikwata nga agibeeramu n'agirongoosa nga abeera muno naye. Naye kati wano musobola ofuna akaseera akasufu eno mu kyalo. Mbalambuze. Nedda tekyetaagisa ebisigadde bitulekere. Weebale kono mwefeeko. Aya weeraba. Bamusibula n'akwate kubo n'agenda. Kakati kiki emulowoozako n'ennyumba nsufu era mbalagavu. Weebale mukwano. Kati sooka omuli ekabulaazi ogyagadde nti yempa obutaano. N'omuto ayagaddewo. Yagamba mulabye omutya singa tusooka ne tutambulatambulako ne tulambula eyo mu kibira. Baakwate kubo ne bajja. Basazeewo basooke balambula amatwali. Wano we baali bazze mu kaseera kano. Weekaanye. Bajja. Baayitawo ne bawalampa paka eno waggulu. Sooka oleke kiki ekyate. Sooka olengere. Balina kye baali balengedde. Waliwo amakase baagaali eno amanene okamala. Ngeringa kaso lulinga lubiri. Baakwateko ne bajja nga basembera. Ono yatuukawo n'agamba Katonda wange. Sooka ojje. Jangu Judy. Loli agamba kiro kye bayita ennyumba kati aba agenda omuto. Nawulira amaloboozi agaali gamukoowoola ku sayidisi eri ate. Kati ate yasooka n'attamu ku bigere n'ajja. Wulira amaloboozi agamukoowoola sayidisi eno. N'asembera mpola mpola. Laba tagali. Gamuyita gamugamba jangu eno. Kati yagenda okulengera ng'alengera akakono. Yalengera akakono. Leka naawe totandika kusaalimbireyo kono soko gye tulabe. Omuto kye yakola n'asooka abitinkula alabe. Geno bitinkula nga mundase omulimu kiddole. Mutaka mwalimu kiddole nga kiziike. Ninga kiringa ekimugamba nzijaayo. Kiyakola n'akwate kubo n'akikukunulayo n'akijjayo. Wesi wefaanana. Kaboyi. I'm moving in here. Webituuse kati tugenda tandika kubeera eno. Wamma Judy ogamba ki? Bagenda okuzza amaaso okulengera Judy. Ng'ate Judy olowooza ali wano. Kwate kubo n'ajja. Bagenda okuzza amaaso ng'alina kyakutte. Kiddole. Simanyi okisisankanye wano. Of course. Leka tulabe. Oh my goodness, it's filthy with it. Just kikyafu. Whereabouts did you find it? Okijjeewa. Nabalaga gyakijje. Do you want to keep it? Oyagala okisigaza? Of course njagala. Let's get it cleaned up first. Then tugende tusooke tukirongoose. Kubanga embeera gye kirimu kikyafu kama tosobola kubeera nakyo. Nga bakwata kubo nga baddayo. Kati eri guest house gye babeeramu eri ye main house gye badde balambula. Bakwate kubo ne batuuka ebbali. Mwalimu engeri y'akapapula. Luli se bayambala bulungi. Ono gwe bajjeyo eyo mu gye bamugye.
Kale agenda okugira bw'ati kuzza amaaso akapapula ke baali bamugyemu. Lindako kapapula sokoleke tulabe kuliko ki. Genda okuzza amaaso kuliko amateeka. Teri bagenyi. Tomuleka yekka. Bw'oba olya naye tomubika fwesi. Temuleka mabega nga mutambula. I bet you have a story to tell. Yatandika okalongoosaako kapepeta mpola mpola. Kalongoosa bulungi n'agezaako kanyiriza. Newe kaali kakalabuse nawo n'afuna byagatagatawo basupaggulu. Kwegamba feesi ereme kubeera mbongofu nnyo bw'etyo. Looks like he was broken before. And put back together again. Yagamba nti waliwo ebitundu by'abadde amenyesemenyese. Era ngenda fubanga bwe nsobola. Ngezeeko bigatagata nateera. Come on, mate. You sure you got everything you need there, little fella? Yeah? You just make yourself at home, put your feet up. Nice cold beer in the fridge. I could use some of those PJs. Bamugamba sebo osobola otwala akadde kyonna kye weetaaga weekiri awo. Era katulagera okuzza amaaso alabye nga akabadde katunudde eno. Naye ate agezi okatunuulira nga si bye kaliko kali ku byako. N'agamba okay. Kwate kubo n'atambula n'agenda. Wabula bwe bayitawo ne bagenda. Kaboyi sebo kaayaka ettaala. Kaayaka ettaala tewali yasobola kiraba. Budde nga bwetolodde enkeera waalwo. Mu nnyumba kwolwo mwalimu omuziki omusendeekerevu. Nakyo agenda okulya awulya waliwo asuna ennanga. Yakwate kuba gy'alabe. Agenda okuzza amaaso nga mutabani we ssebo y'asuna ennanga. You dressed him yourself. Yo gwagyeyigiriza nedda. That sounds lovely. Kyobadde ogenda mu maaso n'okuba kibadde kiwulikika bulungi. Boyi waali wali. Okay. I'll make pancakes. Ngene nsooke nkufumbire ku byokulya ngenda kukola kabalagala. N'asigala ng'agenda maaso n'okusuna. I guess it's about time for me. Ndowooza ke kaseera. Morning commute. All the way down the hallway. Genda kwate kuba agenda asooke. Beeko byakwasaganya agenda bikwasaganyiza wali. Today? Did I mention that I was just down the hallway? Ayina nno byawandiisa omuto kapapula. Mister. Waayi. Goodbye, Weeraba. Did we come up with a name? Simanyi twamufunidde erinnya nti ye. Yaani. Tugenda muyita Brahms. Brahms. Brahms? Like the composer? Nga kompooza abano. That's quite the name. How'd you... Erinnya sibbi. Kijja kuba kikola. Wali gyewa. N'asooka awandiika erinnya ssebo ddene. Mbu ye yaŋŋambye. Brahms yennyini yamugambye nti mpita Brahms. Of course he did. Bukoseera akalino bano bagamba. Bye, gang. Bano ebiseera ebisinga asobola okugamba nti akomuniketinga ne doll gy'abazannya nayo. Today. So kati oyinza obutakitwala serious. Yali amubuuza ki kye tuba tukola. Njagala sooka mutambuzaako eri mu kibira kiryoke. Okay. Maama n'agamba kiryoke tewali tabbu. Ate nabo bawulira bulungi okulaba ng'afunye ekintu kyasobola okumalirako akadde. Tomanya kisobola okumugyamu ebigambo. Kwate kubo n'atambula mpola mpola yajja. Kali kadololede kamugambye akatwali. Mbu kamugambye akatwali wajji yakajje. Yabadde akiwandiise erudda. Maama gy'agoberera bagenda ku sipiidi etekanika. No gye yali yekali ssebo kayinayo obusweta. Nagambye todduka bugenda bugenzi bw'otyo. Lindako. This is where you found him? Wano we wamusekanya baba bali wano nga maguja. Ha! Nkambwe bitya? Get in here. Bwe vaayo. This is private property.
I'm sorry, we're staying at the guest house. ono yali agamba nti ono private property kono notusonyiwa munaye tubeereri ka guest house kosi muli bapya manyi abantu bamanyi osaalimbira wano so kati nze manyi okwata ekkubo nenaawo n'ekifo kubanga ndi gaadi at the same time ate ndi mulimi nakyala n'ayanjulayo mutabani we Maguja ine engeri gye batunuulira oba osanga eyagala kiddole tukizzeewo yagamba omuto osobola okisigaza manyi ozi naye because si kiwa nti n'omuto yandiyagadde okizzaawo nedda anti musirise tayogerako no bukosi nange bwentyo bwendi keri yakwata ekkubo n'abaleeta mpola mpola abantu abasinga beebuuza lwaki mbeera eno nzekka nange saagala kubeera mu kibuga eyo gye babapakira ne mubeera ng'ente kisingako omuntu n'abeera eno yekka ng'alina space yeeyagala eyo gy'oyinanga yakabi ye This is Joseph. ono ayitibwa Joseph. My husband, Sean. ono bba wange ayitibwa Sean. Joseph. I tend the grounds round here. ye nze nawona ekifo kino. These two red-handed. Yeah, these two are trouble, all right. Kansuye tebakuteganyiza. Kyekyo waliwo ekira. Ndowooza byebyo. Nkwate kuba ngene mba nina kye mwetaaga. Bukosi musobola okunnoonyaako. See you soon, little fella. Tujja kuba tulabagana mu Bunambiro. Kooli kali. Bringing on the local strays already. Otandise okubanga okwatagana n'abayaye b'oku kyalo. Ndeka naawe. Keri yakwase kubo ne balinnya amadaala mpola mpola. Wabula lodi yasigala atululidde ha. Kaddole. Yalemeddeko n'agamba nti katuwerekera asobole okugezaako tuzzeeka. I mean, who the hell buries a doll in the woods? Naye kati ani akeera ku makya n'aziika kiddole mu miti eyo? I don't know, sweetheart. Nange simanyi ate kugamba ki. See it. His entire wardrobe. Okimanyi nti tusisikanye wardrobe ya ddole. Often thing. Engoye zonna ekintu kyotasobola kugezaako kusanga. You want to take the doll away from him? Kati biragala tugimuggyeko ddole nti ye. No. Nedda. I don't know. Simanyi go ge mazima. I think it's all a little bit creepy. Nze ndowooza kiddole kirina engeri gye kitiisaamu kikanga. I think it's the doll that's the problem here. Si kiwa nti ddole ye erina obuzibu mu nsonga zino. Ogambye ki? Nothing. Ati wali nnyo. Dishes, yeah. Kiryoke tugende maaso n'okoza ebintu bimalirize. Lindako. No, I want to hear what you were. Njagala kuwulira ki ky'obadde ogenda okwogera. Olina ky'okomenti. Ogambye simanyi ddole si bwe buzibu kiki? Sometimes I feel like you... Yagamba nti ebiseera ebisinga mpuliranga ggwe agikozesanga excuse kubikusumbuwa n'oyogera ku mwana. And I don't think that's healthy. Ate nga si kiwaati ekyo kiri healthy. Bw'oba olina ebikusumbuwanga ggwe tobiteeka ku mwana. Kijja kuba tekiyamba. Just mbadde nkugamba. Nakyala n'agamba kweri. You know, I nearly died. Okimanyi nti katanfwe? In some random senseless burglary. Omuyayi yakwata ekkubo n'ayingira munda. Of that every single day of my life. Ekyo nkiyitamu ate lisi buli lunaku. Sigaanyi. Naye gwe wali ozzeekaawo n'okinyumiza. Mala okwogera naye n'atambula n'obusungu obuteekani. Kati aba agenda mu kisenge. Agenda owulira mutabani waayogera. Mutamani we ssebo munda eno gyali ayogera sirika toogana. Jangu owulire. Kiki? Yesu Kristo Katonda watu nange nakiwulidde. Oba tumuleka agende maaso n'okunyumya. Anti njagala mulaba nje. Kuno njagala mulaba ng'ayogera. Bagenda okugula bamusika n'ayogera n'asirika. Obadde anyumya ne bwana gundi. And we thought we heard you talking. Tubadde tuyitawo ne tuwulyanga gw'ayogera. Oli okay? Nti ya ndi fine. What are you guys talking about? Mubadde munyumya ku kigwe ne Brahms. Teyaddamu kwogera yakwata bukwasika paadi kuwandiika. Tubadde tunyumya ku mbwa. Did he scare you? Embwa yakutiisizza? Ye. Naddamu n'akulukunya ali erudda. N'agamba nti Brahms embwa tagyagala. Brahms sebo he. Nsonga nkulu maka muno. We'll let you get back to Brahms. Kale ndowooza tukuleka ogira onyumya ne Brahms. Ebisigadde ndowooza tujja kulaba oluvannyuma. If you're interested.
bwemba mufuluma mugalewo olugi. Oh, yeah. Okay. Sure. Katulugalewo ate buzibu ki? Bawulira essenya Alice bamulidde ng'ayogera. Era baddamu amaanyi agateekanika. I love that creepy thing. Awo kidole nkyagala tukirekewo. Maama yagamba omwana nge waba asobola okommunikatinga ne kidole. Then tukirekewo tetukijjaawo. Kaseera kano masekati g'ekiro. Ziba teziri busa olugi lwakwate kubo ne lweggula. Ku sayidi y'eno bano nga beebase. Olugi lwatandika okweggula omukyala. Yasimuka ng'awulira engeri y'amaloboozi. N'agamba, sooka olinde kumpulira bubi. Awulira amaloboozi agoogera. Kyamwalisi okwate kuba agenda alabe. Kwe kujja. Njaga weekaanyi. Yayitawo mpola mpola. Yasaako ettaala agenda okuzza amaaso okulengera. Senkagale ng'atudde wano. Kumbe bamusagyeko. Kiryoke. Just a dream. It was just Just kibadde kirooto sleepwalking. Obadde muzi sleepwalking. Agenda okulengera ng'alengera mutabani waali eno. Kumbe era abadde akyali mu kirooto. Oli okay? Where's Jude? Judy aliwa? Judy simanyi. Mbadde ndowooza twebase wano naye. Yakwate kubona gy'agenda okuzza amaaso nga yeebase. Kaboyi kabeera wali nga katudde. It's the first time you slept in his own bed. Abika yaseze wasa gye yeebake mu buliri bwe. Nga teyagala kwebaka naffe. Kiryoke gya tugende. Lori yayita naye kyayamugamba gya tugende tuddeyo. Kyewunyisa omuto abadde amoga. Erima gujja yasulaawo ng'etunudde amaka gaabwe. Hey, good morning. Wasuza otya munange? You lie in. Tukedde kuteekateeka byandya. Ne Kaboyi bakalesise ku mmeeza katuulanga. Kaboyi ku mmeeza katuulanga. Nako bakawadde ebyenkatika. Ate bino. Yes, well, Brahms kirabika yakoze amateeka. including he'd like his... Teri bagenyi bakkirizibwa, teri Brahms muleka yekka, teri kumubika feesi, bwe muba mulya mulina okulya naye. Mulina omukisinga gudu nayiti mumusomera simanyi bedtime story. Mu kusembayo n'agamba mbu wakwera ne Judy lubeerera mpaka. Bamaze dda n'okwoza ssebo engoye ze. Maama agenda okujjanga ssebo baayozeza engoye ze baazigolodde ne baziteekateeka. Engoye z'omugenyi ono. Brahms agenda okugira bw'ati okusika lindako. Aya. Sooka olengere kye baakoze Brown. What happened to Mr. Brown? Ki ekyatuusewo eri Mr. Brown? Brown baamukwanja budde. Buddy, Judy Kablaza. did you do this? Simanyi gwe wakoze bw'oti Mr. Brown musajja wattu. Why? You're nice to blame him now, is it? Tugenda kunenya Brahms. I'm not mad at you. Tetukunyigidde. There's no way to treat your things. Naye munaye engeri gy'ogiramu ebintu bye si kirungi. Okay to lie. Tekiri okutulimba. Osyegera. Nidde naye sinze. Okay. Then why don't you go to your room and... Then kalwaki togenda mu ruumu yo gy'oba okoleraho mwakawo kati. Paka ngomaze okwetereeza. Ate olowooza yamunyega agamba kale. Naye ngenda ne Kablaza. N'amwetika. You can leave the doll here. Ngenda kusaba Kablaza muleke wano togenda naye muleke. Togenda naye. Please. Tugenda kusaba Kablaza muleke wano togenda naye. Nakwate kubona amuyisawo paka erudda. Kali awo osobola okwate kubona ogenda.
Oh, maybe it's a good thing he's getting his anger out. Oba osanga kirungi okuba nga atandise okunyiiga ng'ali violenti. Laba kyakoze Mr. Brown. Gwe kyokiwagira. Mr. Brown bamukwanjabuddeko amagulu. Nakyanga akwata kubo ng'ayitawo ng'atuula ebbali. Genda soma katabo ke agenda okulengera. Boyi bamulese atudde wali. Nengeri gy'akalabamu atandise okweraliikirira. Onye omuntu okubeerawo nga instinct erina kyegamba ne kakyuka. Kaboyi sebo kakyuka. Ne kamukengako. Agenda okuzza amaaso lindako. Yawulira TV yeetaddeko. Genda okujja ebbali nga sebo TV yeetaddeko. N'asooka anoonya remote. Nga ke kagiina. Naye tosobola kukiteebereza nti kwegamba kaddole ke kakikoze. N'akwase kubo n'ajjako. Mayisi okujjako limu n'agiteeka erudda. Kwe kuyitawo. Yajja sika ne mutabani we gyali. Tekiri fane kyokoze. Nagambye sigala mu ruumu eno tovaayo. Kiki ekikuggyeeyo? Kimaama mbogolera ku bwereere. Omuntu n'akwate kubona awandiika erudda. Namugamba sinabafulumako mu ruumu. Staying here for the rest of the day then. Then kati bw'oba onnimba ogenda kubeera wano olunaku lulamba nga tofulumye kisenge. N'ayitawo n'agenda. Kali aba agenda. Naye mbutuufu akantu kano nako kalina engeri kalinga muntu. Yakakwatako akakaseda mbutuufu kabumbe. Waliwo nga kamuntu kali awo. Genda okakwatako kabumbe. Kalina entula gye katulo yizo okulowooza kalabira ddala. Kuba katoli. Mwana. Gwe. Mbwakakanga alaba ekijja. Olowooza nno ko kanyega. Ko kali kuwolani. Bw'atyo ng'amaliriza yakwate kubona avaayo. Mu butuufu akantu ako kalina engeri gye kamugya enviiri ku mutwe. Tamanyi lwaki. Ng'akwata kubo ng'atuula bbali. Kali abali wano ng'awulira ebigere. Agenda okuzza amaaso nga kaboyi tekaliiwo. Naye awulira ebigere bigenda. Najja alabe. Agenda okulaba. Judy. Your father and I said no dog. Judy, nze ne kitaawo twagambye terikwata ku ddole eyo. Okay. Genda okwata ku luggi nga lunywevu. Door isn't open. N'olwekyo ngenda kusaba oggulewo. 2. Judy, 1, 2, 3. Genda obuli oluggi lweggula. Okuzza amaaso ng'ate mutabani waali wano. Judy, nze mbadde ngenze kunywa amazzi. Bw'obadde ogeze kukima amazzi then ani ali munda eno kuba mulabye ayingira. Ani ali munda? Nga kaboyi kali eno katudde. Wabula either kekereese oba si kiwaliwo akaleese. Ate logically tosobola gamba mbu kekereese. Toyina gw'ogamba mu kaddole kasitusawo ne kagenda mu kisenge ky'omwana ne katuula. Waliwo omuntu ayagala okwetondera munnange. Bamuleeta. Nsonyiwa ku Mr. Brown munnange. Era nsonyiwa okubanga nakutiisiza nenkukanga. It's okay we bali ku apologizinga. Mbune Brahms ali sole. Okay. Mama nasooka kono kali kimala. Ensonga za Brahms ezo ze zitannaba kubeera nambulukufu. Mama ze zisinga okumutiisa n'okumuggyako waya. Brahms se baafutse Brahms maka muno. Good. Yambuuza kiki kono siri okay. Somebody go into his room and then... You didn't. Nawulidde omuntu ng'akwata kubogera mu kisenge kye ko tewawulidde naawe. Yeah, but I thought everything would be better once we got it. Nalowooza nti buli kimu kijja kubeera beta singa tuba tuvudde ne tujja wano. Nekyabika. Oba nze nkyalina ebinteganya.
letting you and Jude down. Tulirangamu abayiwayo. Nedda. Toyogera bwotyo. Leka kulowooza nti otuyiwayo. Musaba kakane. Era n'akwate ku n'ayita waakube busingiizi. Muto yagenze mu kisenge kye yeebase. Kakati enkeera waalwo. I understand that some of Jude's recent behaviors would be upsetting. Nsobola okitegera nti enneeyisa ya Jude Providing him with a safe out. ayinza okuba nga ddala mu butuufu abadde anyiiza naye The hard part, where he might baali bagamba nti oba osanga ffe kadole tukamuggyeko. and allow him to have his friend. Munaabagamba nedda kadole temukamuggyako. Doll where Bwe munaakamuggyako agenda tandika okubala mumuleka alisi abe ng'asobola okubeera ne sseeyaawe. I'll send you some links with further information. Ngenda basindika links endala eziriko information endala. Thanks, Doc. Anti weebali dokita. Okay, take care. Kale mwefeeko. Mzee ng'akwata kubo ng'akkirira wansi ng'atandika kuzannya na mutabani we. Nga batandika kuzannya mupiira mpola mpola. Mama yasigala eno waggulu buli kimu kyonna agenda maaso n'okyekkaanya. Ssanyu ly'alina kwe kulengera nga kale abaali wano n'asooka akwate kubo n'ajja child trauma case study. Baana batandika okubeera ne ba imaginary friends. Gezaako somaasomako munnange labe engeri gy'asobola okuyambamu mutabani we. N'asooka asoma ku biddole ebize ebibaawo ebikaddekadde. Bamulaga nti ebiddole bibaako mold numbers mu kibatu oba wansi w'ekigere. Hello, Jude. Gamba ki Jude? Jude abaali wano agenda okuzza amaaso afande ng'azze. Okay. Tugenda kulaba ku byenkolako. No, it's okay. Got the name for him yet? What is it? Of course it is. That's his name, isn't it? Yamubuuza bamufunidde erinnya ko namufunidde erinnya ayitibwa Brahms. Kono bukoseera. You've scrubbed up well, little man. Nkulaba baakulongoosezza gwe kabulaza. So, I see you found yourself a new family. Weefunidde family endala kati, eh? Ono yasooka n'abuuza Greenview Estate. Yagala funa byafaayo. Genda okuzza amaaso, sooka olindeko. Just look at that expression on his face. Like he's got a secret that only he knows. You ever notice that? Can I help you? Ono yakwata ekuba n'afuuka emisinde. For us. Najja n'ambuuza nti nkuyambeyo. Seen him. All right, never mind. Pretty good idea where he'll be anyway. Right, I'll be off. You be good now. Come on. It's time to go inside. Yasooka ne yeetika omutwe n'agamba kamutwale munda. Gujja tugende. Lebano Rodi bw'abatunuulidde. Ndinga agamba oye. Mazima omwana n'omuleka eno yekka. Ye? Nekyawulwa byabadde akyakolako lisaaki. Ddala ensonga ezikwatagana ku biddole ebyo ebyedda ebyo. Abadde ayagala amanye ne mu maka mwe bali. Kiki ddala amaka ago gaaba ki? Yajja mu kisinga omuto gy'ali. Ganyisebwa okuzikiza. Kwate kubo n'atuuka ebbali kino kiddole. N'akwate kubo n'akyetika ayagala kulaba oba kirina nnamba. Wewe kibayita mold number. N'asooka akakuba mu ttooki. Kaboyi. N'ayisooka kuba mu ttooki n'akwata omukono.
lindako. Mu bibatu temuli. Najja wansi mbigere. Genda okuzza amaaso wansi mbigere nga kalinamu ennamba. Okay. Ni nikafubutukamu ebinanka yeekanga n'akuba omulanga. Sorry. I just saw it. It was just there. Anti mbirabye. Ate buzibu ki? Olagera okuzza amaaso omukazi wali mu kisenge kya mutabani we. Naku zino yali mu sleepwalking. Sleepwalking. Kera walwo. Yasooka n'akwata enamba gye yafunye n'agiteekamu. Genda okebera nga bamugamba oli namba eyo teriiyo. Kwata ekipapula n'akisuula ettale n'akomawo. Yajja mu kisenge kya mutabani we. Mukama n'amuyamba n'asiikanawo akatabo. Nga Ssebo Road ayina ebifaananyi bamukuba ebifaananyi buli lukya. Bamu ekifaananyi ky'amaguja. N'akubamu ebifaananyi biri muno bitiisa. Maama mufu, taata mufu. Iyi? N'ebigambo bye yawandiika mbojja kubeera nga we. Omutaamu sanze. Akyusizza n'ennyambala kati alinga ayambala nga kaboyi we kambala. I didn't know you were standing there. Mbadde simanyi nti oyimiridde awo. N'engeri gy'ayogera nga mutya n'omutya. Why are you wearing that? Ye lwaki oyambadde nga kaboyi? Dinner's at 15. Mu dakiika 15 gy'antulya ekyeggulo. Musiikanya ali mu mpapula ze. Maama sikaki newankubadde psychological ayina ebimuteganya. Ekituufu kireeti waliwo ekitali kituufu. Kaboyi bakaleesi tebakaleka mabega. N'asooka awandiika yagamba nedda. Brahms ensiyani ye. No. Maama yagamba nedda. That's for dinner tonight. Brahms tagenda kulya kyaggulo. No. Nedda tomuwa. Really matter, Liza. Kati buzibu ki naawe okuteekako emmere gye batagenda kulya? Ogiteekako n'okireka. Amma tumuwe. Your mum said no, mate. Mama agambye Brahms tagenda kulya biveeko ebyo. Brahms nga bamumma emmere. Family. Felt like maybe we could use some company. Bayise bali bakwateko bajje. Olwa bagenda tukyalirako. Oyisa nti oba osanga twetaaga ku bantu bajje batukyalireko. Offering. Ono n'awandiika. Not really. Yagamba tayagala bagenyi. Biveeko ebyo naawe. Your dad and I make the rules in this house, not your... Nze ne taata wo ffe tukola amateeka mu nnyumba eno si kaboyi kaako kakabulamu si ke kakola amateeka. Nange sigenda kulya. Kirungi ojja jirya. Sigenda jirya. Abaye kimala. You can sit here until you... Bw'aba tayagala kulya then agenda tuula wano mpaka. Tagenda kuvaawo. Your mum says. Kula maama wo kyagambye naawe. Muzeeyi bimusobedde omwana alwana n'ennyina. Baasooka ne bamuleka bamugambye ojja jirya. Bagenda okujja nga Ssebo emmere agaanye ogirya. Ojja kugirya emmere. Maama agamba osaaga saagala barebo mu nnyumba. Emyaka gyo teginatuuka ate kwetukyanga. Oyo Brahms oyo. Well, if you won't talk to me, will the doll? Yagamba nti bw'oba tosobodde kwogera nange eddole yegenda okwogera ogenda kwogera n'eddole eti nedda. He's not real. Ddole Ssebo si wa ddala. Ndeero maama. Maama kansooke nkuwandiikire wano okakase.
The doll and his rules do not. Omenya amateeka kono dolera amateeka gayo tegakola wano. Boya awulira. Kyabiko mukyalo naleta zalawo. Omunyiiza. Stay here all night then. Then kati sigala wane ekiro kyonna gwe ne kyaliwo. Mulekawo. Yaje bali. Aba yakatuka agenda okulira ng'ekiri eyo. Kiki ekituusewo agenda otuuka ng'emmeza bagikanyuza eri entebe bazisudde eri yonna kimba kimenyemenye boyi waali. Muto n'awandiika najja alaga ennyina. Kiki? Munyiizizza. Judy. What the hell happened? Nagambye tomunyiiza. Gw'omunyiizizza. Unaawulidde ebigwa najja abuze ekigenda maaso. N'amulaga akatabo. I believe you, I do. Sigaana nkukkiriza ky'oyogedde naye. So, some scary draws. So kati akubye ebifaananyi ebikangakanga ebitiisatiisa. Surprising, is it, considering what he's been through? Yagamba tekyewunyisa okussa ku byayiseemu. Kuno akubye embwa omwo. The dog. Mbwa ki gy'oyogerako? The dog here. Nkebedde buli wamu wonna tewali mbwa. Akubye embwa nga nfu. It was a drawing of Jude standing over our dead bodies and he was holding. Mwabaddemu ekifaananyi kye nga yeekubye nga ffe tufudde ng'akutte akambe kaliko omusaayi. Biriwa. I don't know what happened. Simanyi ki kituuseewo. Ne basooka bakayana. Yagamba eyo dole tegenda kubeera maka muno. I don't like what it's doing to Jude. Nze okusinziira dole kyekola mutabani waffe sikyagala. What? Kiki? I mean, all of this. Ni gwe sooka otuloyo olabe bino. This is a lot for a little kid. Nze ndowooza mutabani waffe kino kiba kisusse ate. For starters. Tasobola na kukyegula mmeeza eyo. If I did this? Olinga agamba nti nze nkikoze kati ngamba ani gwe muntu omukulu gwe nalese wano. Waliwo ekigenda maaso eri mutabani waffe gwe tuyagala kukkiriza ne waliwo ekituukawo eri mutabani waffe. Ate nga byatandika vuba yaleeta kiddole ekyo maka muno. Awulira. Namusebe eriyoze. Ono najja anoonya amaguja ye Ozi. Yajja ayita Ozi. Come in, Oz. Good boy. Ozi. Yesikana magoje efudde ngeri tali. Gamba kimu Katonda watu Ozi. Lovely. Need that. Thank you. Yeah. Uli mwetegefu tugetu umujeko kidole kono ndi mwetegefu tugetu kimujeko. Basazewo kidole bakimujeko. Bagendo tuka mu kisenge kya tolowooza gyali. Yayise mu dinisa n'ayitamu n'atawanyika. Sure. Bawandiise you should have followed the rules. Mwandigoberera amateeka. Bakwate kuba ne bafuluma. Kakali no bajja. Bajja bayita mutabani waabwe. Head off that way. Okay. We'll circle around. We'll meet back at the house. Germ! Yagamba kyobokola gwe yitaawo nze kampite wano. Bwe kiraba kigize ndowooza tujja sisikana ku nnyumba. Eka. Nakira yakwate kuba n'ayitawo najja eno. Genda okuzza amaaso nga wano waggule. Kyokka ku mulundi guli baayitawo nga si waggule waliwo n'ebiri waggulu. Luli baatuukawo ng'oluggi luggale nga si luggule. Kati omutima nga mugamba sooka oyingire munda eyo olabye. Naye teyali musobya ng'asooka alinnya mpola mpola ng'akwate kuba ayolekere munda. Baabano waliwo ebikonye
nawulira emisinde waggulu eyo tebanga mutabani wange yaddukira eyo. Jude? Jude. Jude? Jude? Is that you? Jude, what are you doing? Yarabanga mutabani wayingide nambuuza Judy. Kiki kyogenda maaso n'okola? Jude, where are you? Oli ludda wa? Aya. Come play with us, Mommy. Bitu byakwegendereza tukola nsobi. Mukazi wa talinye tayolekedde paka eno waggulu nga kaboy omanyi kesimatinga okashanga katuddawo nosoka webuuza kati kabazaki. Yaje bali genda okuzza amaaso n'alengera ekifaananyi. Iyo bifaananyi ebyenjawulo kyebikoba osanga bye baali babeera mu maka muno abali mu bifaananyi. Bali oluggi lw'eggudde genda okulengera guno mukono Mali Kudusi nga fwasha la haula mutabani wataddeko akakokolo. Mbutuufu ono omwana wange sikyamutegeera maama omwana takyamutegeera najja Judy watandise ddi okubeera bana bamane haste. I'm sorry I scared you. Nosobola okuba nga nakutiisiza kale naayogera. Could hear your voice. Baba kyali wano oluggi waliwo ayingira olw'empaka n'atooka bw'obeera gweokola ki? Ba n'ayingira nga ye taata ase ne mulirwana. You didn't hear us calling? No. Jude, what the Judy, doing in here? kiki kyokola eno? I'm sorry, Daddy. N'osonyiwa taata. Judy, Judy oyogera. you're talking. Katonda watwayogera avaamu ebigambo. We're supposed to be in this part of the house. Bana temuteekeddwa kubeera mu nnyumba eno. Nje tugende. Bayita n'abagamba tugende. Olw'omasiki gye yaleka emabega. What happened in this house? N'ekyo ekyatukawo mu nnyumba eno. Jude, why don't you go show Bra? Judy ngenda kusaba sooka ogira otambula ne Brahms njogeremu ne bakadde bo. There was a family. Waaliwo family mu biseera ebikadde yabeeranga mu maka muno. Son went a bit mad. Mutabani waabwe n'agwa eddalu. Got burnt up in fire. Yagenda n'atta omuwala n'amwokya. By the walls of the house for Kati gayi ne yeekweka emabega w'ebisenge. Shires? Emabega w'ebisenge nti ye kumala emyaka 30
nambuuza bayoshires nti ye It's suicide. bazadde be bakomitinga suicide bannamukadde bakkirira mazzi ne bafa The son? kati ate mutabani waabwe It all got a bit messy after the parents had gone. bazadde be nga bafudde yafuuka kirala Very nearly 2 others before he was killed himself. But they're all dead and buried now. yagamba nti waliwo abajja ne bakyankanya ne bafa naye ne yetta ne kati bonna bafu. His name was Brahms. yabuuza gayi baali bamuyita nikono baali bamuyita Brahms. I'm sorry, I didn't mean to keep it from you. I just... n'osonyiwa saategeezeza kye bakweka naye nabadde sisuubira nti oba osanga kijja kujja bwe kiti. gambye gayi yali ayitibwa Brahms. It's time to go home. bagamba Judy ke kasi atudde kajja tugende. bamuyisaawo basobole okumuzeeka. mpozi Did you ever find your dog? embwa yo wagisanje? did. Yes, nagiguddeko embwa yange. In the forest. nagisikanye masekati ku ttale. wabula yabadde nfu. Sorry to hear that. nga bitalo bulaza. ne bakwateko ne basooka baddayo. Parents tell me you've been talking again. bazadde bo baŋŋambye nti obadde oyogera. Is this your new friend Brahms? kati ono yekyaliwo mpya gwagambye gwe wafunye ayitibwa Brahms. What are some of the things you talk about? bintu ki bye munyumya gwe ne Brahms? He tells me all sorts of things. bingi byanyumiza. Sometimes he tells me about the other families. ebiseera bisinga anyumiza ku famire ziri ezasookawo. He lived with a lot of families? esegeza abadde ne famire enkuyanjako ono ye bwe kiri. With us now. kati alina ffe. He was very angry that Mommy and Daddy wanted to take him away. yabadde munyiivu nti maama ne taata badde bagamba mutwala. Does he say he wants to hurt someone or something? Is there something he wants to tell your mum and dad? waliwo kye yandiyagadde ogamba maamawo ne taatawo. If Jude had something to do with the dog's death, then this is... bwe kiba nga dda mutuufu Jude yabadde mu nsonga z'embwa eyafudde then kino ekyo kisuse we kirina okukoma. for all the bad things that he might do. era nga kati essaawa zino okusisa ku bintu ebikyamu bye yandibadde akola ndowooza anenya Brahms n'agamba nti Do yamugambye. you think you can bring him down to London? bwe bituuse kati nja kwetaaga okwogera naye face to face musobola okumuleeta mu London. All right then, but I urge you keep a close eye on... so kati kyemulina okukola kikimu kyokka mumukumireko amaaso. bano bagambye tulinawo abagenyi abagenda okujja. n'abagambye ekisinga byonna mumukumireko amaaso kali paka nga mumaze omundeetera face to face njogere naye. aya bagenyi bakwata ekkubo ne bajja. tayagala bagenyi gwe kyoba omanya. ge gamu ku mateeka ateteeka erisookera ddala no visitors. temulina kukyaza. tayagala lugezigezi olwo lusiddiike olwo lwakuleetereza abantu waka. mukyaza kyaza ki? bamaze dde okwekolako batudde. kati bali bajja ne famire yaabwe yonna. Well, look, there he is. yono musanze. You remember your old Uncle Liam? anti kojjaawo ndowooza omujjukira. My fault he's mental. And who's this? kasookoleke mpozi ono yaani oyo bamwita Brahms. Hello there, Brahms. ogamba otya Brahms? Nice to meet you. kirungi okusiikana. He's a friend of mine. manyi ono seeya wange. Okay, children, why don't we go outside? kale lwaki temusooka ne mufuluma ne mugenda muzanyire bweru? Yes. tusooke twogeremu ng'abantu abakulu. There's nature. All right, it's like a video game, but real. Go, enjoy. Come on, Jude. Show them around. maama abadde tayagala omwana ayagala abeere wano. Maybe I should go with them. oba osanga ngende nabo koona ate kiki naawe. Guys, n'akwata omuntu we. I like your dog. kadoleeko nkaagadde. ize This place sucks. kino ekifo kya kisiru. We could play croquet. naye ate tugenda kuzannya. Don't touch him, Sophie. tomukwatako oyo mulalu. is mental. nze siri mulalu naawe. Like it's a real person. kalwaki oyogera neddole ng'olinga agamba nti oyogera n'omuntu ddala. And we're not supposed to notice. Will! bweru They know you're mental. bazadde bo bakimanyi nti oli mulalu. Know you're mental. nange nkimanyi nti oli mulalu. Stupid dog. ekyo kiddole ekyo The most mental of all. nakyo kasasiro. maama asazewo alesi alabire wano. He's fine, Liza. omwana we ali fine leza. Have some wine. wandibadde osooka n'ofuna kawayini. kwata wayini. It'll do him good to hang out with some other children. yeah. I'm sorry. n'onsonyiwa.
Ever since it happened, I can't seem to relax. Hey. Yagamba nti okwero kyatukawo ndabika nga atasobola kurelakisinga. Akiri okay. Will won't let anything happen. Tetusobola kukkiriza kintu kyonna mutuukako. Wiru tasobola naganya kintu kyonna kimutuukeko. Stop it, Will! Lekera Wiru naawe. For you not a boyfriend now. Kati ofunye boyfriend ya. Bayagala kuba kadole. Just smash your door. Kadole ko nkakubi. Make you normal again. Don't. Tochigeza. This party, and we have literally just walked in the door. Kati ono yo ali wagula alowooza abato bali mu kuzannya. And not just a little. Nga batandika genda maaso nakuba kiboozi. I'm going to tell Mom. Nina gamba maama. Eno mugambe Gasiya. Tomukwatako. Ogenda kola ki? I'll make you wish you never came here. Nja kuleetera okwejjusa lwaki wazze ewaffe. Kinky. Mbozi ekutta akati. Again, Liza. That old smile. Niye lewe ssebo olutalo luli mu kubindabinda. Leeta gwe. Nah, I don't think I will. Si kiwanti ngenda kakuddiza. Muddize naawe. Friend's mad. Boyfriend wo ssebo anyiiza ajje kukulwanirirako. You know, I wouldn't worry about. Leeta. Will used to be. Kiragera okulingizayo alowooza bali mu kwegoba. Run! Stop it, Will! Lekera awo Wiru naawe. Obsessed. Unalaba. I realized that it was quite literally a security blanket. Kati mukazi wa teyafaayo ng'akkakana. Ng'akireka kikwasaganyizibwe. Unaalwana n'onaamugamba leeta. Kids do all sorts of weird things. They go through phases. And then. Agera okuzza amaaso nga bali mu kulwanira nkofiira. Asika emabega no waliyo ekinanka ekisongovu ekitittiriri. N'asika. Kali kadole kaamutunuulira. Ne kamugamba omanyi. Gweta. Ono n'ata. Yalinnya ku mupiira. Ekiti n'ekisooka kimuyitamu wano mu kibegabega. Kimuyise mu kiwabula ono yamutemejjaako n'amugamba tokaana ne gwe kati. N'ono n'akata. Bade bamusse. Ate bano tebalina okumuddusa mu ddwaliro. Ono yakwata omuto n'amugamba totunulayo. Bwe batyo baka mu gaali ne badduka misinde basobole okumuddusa mu ddwaliro. Ono yazza amaaso eri mutabani we ggwe. Ate olowooza baamuyingiza mu nnyumba koolwo. Manyira n'okumanyira. Baamulekayo ebweru. Boyi bakaleseeyo ebweru. Ngenda kusaba osooka ofune ejjangu onywe ku bino bijja kuyamba okwebaka. Sooka ojje. Jangu osooka onywe ku bino bijja kuyamba okwebaka. Mama. Everything's okay. Uniyamugamba buli kimu kiri okay. He won't let me go. He wants me to live in the big house with him forever. He said he'd kill you and Daddy if I didn't. Yagambye mbu tagenda kundeka. Ayagala ntandike kubeera naye mu eri ennyumba ennene. Yangambye nti ayagala tutte gwe ne taata. He says it all the time. Abingamba akaseera konna. I don't love him anymore. He keeps getting stronger. Buli kaseera afuna amaanyi. Well, no one's gonna hurt Mommy and Dad. Teri agenda kulumya mami wo ne taata wo. No one's gonna hurt you. Tewali agenda kulumya, ekyo kyonkusuubiza mwana wange. Tuddamu kweraliikirira. Mission yakugjawo bano. Era ng'omutaamu gambye buli lukya yeyongera kubeera w'amaanyi. Gamba kali. Ali waye. Wali. Boyi wali. Atudde wano mu katebe. Mu lujja. Gera maaso n'okwekkaanya ensonga zonna bwe zitambula.
Hey, Liz, it's me. We just saw the doctor. I think Will's going to be okay. So I'll call you from the car. All right, love you. Bye. Ngeno kuza amaaso kati no waliwo kye yali ayagala okwetegereza. Namba ekyabika buli gyawandika mukaaga noti mukaaga ninga namba eno eri H9 noti 9 era olwagisaamu ne bamuleetera akamodo ne bamulaga abakalina n'akwata ekubo James Oshia n'assaamu. Ono yagamba nti abeeri otegeze eri wali babeera ba Hillshares kale tosobola ne woba onsasula mutwalo sigenderayo eyo tomanyi byatuukawo. Oh, family went completely mad out there. Waliwo family yaliyo sebo baagitirayo. Son living inside the walls for you. Katona agenda osoma bwati nga kiraga nti waliwo family already ezaali zibeera mu nnyumba eno for some time kubitadde mabega 19 eyo. Family yalimu n'omuto bamuwa ddole omuto ng'agamba nti yawulira nga amaloboozi ga ddole n'awandika mu Hiroshima kubitadde mu 1994 era waliwo family yali ebeerayo mwalimu omukyala yalina abalongo. Convinced the dog was speaking to him. Mbusimanyi kati nona amunyumiza. Mbwaliwo yakola ebikolobero ng'agamba mbusimanyi dole yali eyogera naye. Katona agenda okebera ku family zonna ezijja gibeera mu makaago. Nga kiraga mulimu abafiira mu makaago. Family zifiira mu makaago. Ninga buli omu aweza kimu dole. Saw him down the pub one time. Old Crazy Joe. Waliwo ne yali hagira mbusimanyi tumulaba wano bamuyita Crazy Joe. Mugamba Crazy Joe. Mu Crazy Joe naye sebo yabeerako mu nnyumba eyo. Loli yakwatirawo ekuba agende. Balaga nti omutabani yatta family yonna. Genda okuzza amaaso okulengera. Ensonga yawoza mbusimanyi ddole ne mu kifaananyi kaddole mwekali. Genda okuddamu okuzzayo amaaso ng'olowooza gye kali Katonda wange. Okuzza amaaso nga tekaliyo. Yajje bali. Judy kabaka yajja jjo aze. Kibali kiteekeddwa kubeera bwe kiti. Kiyasooka omugamba. Joseph. Is Jude okay? Yamubuuza mutabani wange ali okay? He's safe. Yes, ali okay, ali safe. Safer now than he's probably ever been in it. Ali safe n'okusinga bwe yandibadde. Lwaki oli wano? I'm here because he wants me to be. Ndi wano lwa nsonga yansindise mbeere wano. Ani? Brahms yansindise nzije wano. Kalika boy. He doesn't like it like this. Tabyagala bibeerewo ebiti. Nekyabika gwabisindikiriza. I will do anything you want. Just njagala kumanya mutabani wange gyali njakola kyonna ekyetaagisa gwe tokitegeera. Ayagala owulirize. You asked me why I'm here. Ombuuziza lwaki ndi wano. It's the same reason that you are. Yensonga y'emu gwe yakuleeta wano. Called me. Yampita. Goes out to the ones that need him. Ebiseera ebisinga atera okukowoola abo abali mu bwetaavu. He looks inside. Akutunula mu mutwe. It's just a whisper. N'amanya nti kati gwe olina ebikusumbuwa. Akuba akaama katini. Maloboozi bwetyo bwe gatandika. And he was in pieces when I found him. We namusiikania yali wa bibajjo. And then the voice said. Then amaloboozi ne gaŋŋamba. Together. Mbusimanyi mugatte mufuule kimu. So I did. So kati ne mugatagata. Then I heard. Then ne mpulira amaloboozi nga gakula mu nzi. Jude sure has. I don't know what Bob. Judy agawulira naawe ogawulira kono siina amaloboozi ge mpulira. Siina. Brahms and Jude are going to be one, and it'll be beautiful. Yagamba nti Brahms ne Judy bagenda kufuuka kimu. Ate bagenda kubeera babalagavu. They thought the hills used to crazy, but hold on. It's always been the dog. Abantu abasinga balowooza nti abafa wakusayidi eno babeera balalu. Wabula gabeera maloboozi. Before the house, before they. Baheroseya baani kwegamba bantu bangi. I found all their own letters. He knew. Bwe yasiikana amabankaluwa gonna yakimanya nti namwe mugenda kujja. Yakimanya. Your boy would find him.
yakimanya nti mutabani wajja kumuzuula era yaŋŋamba muziike. Brahms yaŋŋamba muziike wanaasobola okumulabira. Joseph, where is my son? Joseph sooka omuli mutabani wange aliwa? See my son. Njagala laba mutabani wange. Bwe kiroba n'akiira omusubbaawa. Muyira omusubbaawa n'akwata ekkubo n'atawanyika n'agenda. Kigunze n'akwata serwatula. Wabula kimugambye ali mu nnyumba eri ennene. Yakwata ekkubo n'ajja. Njagala weekaanye. Yadduka ne serwatula n'ajja ng'ayitaayitamu. Kwe kutuuka ebbali ku nnyumba ennene. Kirooli kirabika kye kyali kyalongose eno gesaawo kye baali boogerako. Wabula kyali kyapangulukuka. Kigamba kiwulira amaloboozi okuva mu Brahms. Brahms oyo oyinza omulaba ng'okusaaga ng'omuniino. Naye Brahms ssebo kabejja. Nakyo yakwata ekkubo n'ayitirayo. Yajja. Njagala weekaanye. Mukazi wattu ekimulese kusikana mutabani we. Atuukidde mu nnyumba ennene. Yajja asembera mpola mpola. Laba. Maloboozi gakyayitamu. Nawe yatuuka. Maloboozi ne gasukka. N'asooka agulawo oluggi ng'amaloboozi gamudayirekitinga kujja eno emmanga. N'akwata ekkubo n'akkirira amadaala mpola mpola. Laba. Tulina kasema ke tuge okulaba akayitibwa extraction. Bakayita extraction. Vijja Junior nga bulijjo. Zibadde ziriwuse bali ne weggala. Aya. Nabagambye muno waaki yamaze dde okukolera ddala bulungi ka application. Era ng'essaayo natugera kuba tukainstolinga. Tukateeke ku masimu gaffe. Zibadde ziriwuse agenda okulengera. Katonda wange. Muto yono eno yamuyita Jodi. Akutte kaboyi. Kyeyasooka okukola okuteeka erudda serwatula aleme kutiisa mutabani we. Mundu yasooka n'agiteeka pembeni. N'amugamba Chapiri badi. Ono si ye gwe Jodi. Famire nyingi sebo ezibadde wano. Naye abo yalumye eddawo eri kati. Ngina kusaba oteeke wansi. N'amugamba buli kimu kigenda kubeera okay. Can I hold Brahms? Yaza amaaso eri kaboyi. N'akakwasa nnyina. Gambye basooke bakateeke wansi. Osegeera. Anti nateranga okukwata bwenti. Leka at least tufune we tumussa munnange. Muyisaawo n'amuleeta ebbali. Bakatuuza. Katuuziza erudda. Hello, Mommy. Anti alo mami. Onagera okuza amaaso ng'omutaata olowooza atakutte serwatula. Omutaata akutte serwatula agenda omugamba giteeke wansi. Very angry. Mwatunyiizizza. Mwe mbadde mwekika mu nsonga zaffe. Going to live here now. Era kati we bituuse tugenda baleka wano. Mwalemeddwa otuprotectinga ate ddi era okuva eri ani eyembwa ng'ogasseeko n'omugenyi n'ababbi abaakwata ekkubo okujja ewaka. Yamugamba oli mutuufu. Tulabika twetaaga Brahms atuprotectinge. Kumbe Rudi ajje. Temutuwadde kyakusala lwansonga kati kiri kikerezi. Gwe ne taata mugenda kukoma wano. Kabaka yajja n'amanya kano kaboyi yembeberezo. Kano kaboyi yetagali. Kano kaboyi we buzibu. We bituuse tugenda musembeza mu kika. Agenda fuka memba w'ekika. Si kye kikuta. Yakakuba. Yakakuba omutwe guno gasiya kunane kamementuka. Katufuukidde ejjute nnyini. Bebukubi gasiya.
n'omuto n'azuukuka kabadde kamutudde ku mutwe kwegamba mandu eri awo era Serubwatwa n'agisuula pembeni ne masiki gy'abadde ayambadde nayo n'agiteeka erudda. Judy ono yagamba ki kyemukoze? Rodi yajja Jose abagamba banaye ki kyemukoze? Nze gwagenda okubonereza kuba nze yali ateekeddwa omuprotectinga. Brahms takyasobola kulumya gwe tubitegeera bannange ne kakwate kubo ne kasituka unagenda okuza amaaso nga kasituse bagenda okulengera nga kaboyi kasituse mukuba namwe like mukubamwe mugunda ne kasooka kakozesa ku maanyi ge kayina era abagulira abaana biddole mbasaasidde ne kasooka kakozesa ku maanyi ge kalina ne kabebono ono omujega katekakyamwetaaga kirabika tali strongo kimala ka protectinga kuva eri baagala kasaanyaawo kamwetika ne kamumyumyula kakana kamukubye eva okuva eri mu kyoto ne bano bayitawo ne basammuka ettali. Foosi yali awo ey'amaanyi g'ekizikiza ne kama ne kazza amaaso eri omuto. Omuto yajja we kali, omuto yasembera busembezi we kali era bw'atuuka we kali yalengera ekyoto nga kiteta. Abazadde bagenda okuba nga abasiruka bwe bati okuzza amaaso okulengera ng'oli kirabika Yesu waakudda ngulu wabula mutabani waabwe ali nkahi. Baagatambuza bagenda okulengera ng'omutabani seba akasitudde kaboyi akasitudde kali mu mikono gye. Aya ono yajja omuto n'akayisawo ssebo n'akasuula mu kyoto nga kiteto kamala. Oba osanga engeri gye tusobola okejjako yakasuula mu kyoto nga kiteto kamala n'akaseeyo. Akantu kabadde kafuuse ekyawalulwa, akantu kabadde kafuuse ezzike naye bakakanyuzeeyo kabeereeyo era bwe katyo ne kateta. Mu kaseera kano nga tuvuddeyo twakwate kuba ne tudda erudda. Bwe tumaliriza tugenda kuzzaamu ka 24 akatundu ak'enkaaga mu 8 tugenda kuzzaamu 24 nkaaga mu 8. Baakwate kuba kati no famire yatereera era loodi ku luno ye yafumba n'okufumba. Banaye okusya ku byenfumbye mwe mulinde musooke mubiryeko. Enfumba gyafumbye ya Kingereza naye akakasa bajja kuwomerwa ndeete. Kale kankuteereko tewali tabu. Bino birabika bulungi binaawooma kweri. Kakali n'obulamu bwe batyo babutambuza baali bakomyewo ewaka nga kirabika buli kimu kyonna kyatereera. Ndowooza katukuleke weebake munnange era lwoli takyayagala genda kola n'abaleka waka bokka. Teekeddwa okuba nga akoma yafuna emirimu nga gyakudda waka si kubeereyo kumala bbanga. Baakwata ekkubo ne bazikiza ettaala era bwe batyo ne bayitawo ne bagenda. Kali omutaaba yeebase waawulikika okugugumuka. N'akwata ekuba agenda alabe ki ekyali kigugumudde era bwe yatuuka ebbali yaggulawo mu by'okuzannyisa bye wansi eno. Ekyewuunyisa yakwata ekuba n'asooka ajjayo era bw'atyo n'azzaawo endabirwamu ki kye yajjayo. Yajjayo n'akwata ekuba n'assa ku mutwe. Kayino bano balowooza bayinza okuba baakomezaawo mutabani waabwe naye teyaze yeka. Nkusuubiza era nkakasa wantu tujja kubeera basanyufu. Omutaata olowooza teyaze ne bulamuzi binaggwa tulinde akanaabeera akokusa. Nagamba Fije Junior nga bulijjo
era nga tuli ku mutimbagano gwa muno waki nabagambye ka application kamaze okolebwako era ka app gena kainstolinga ku simu yo ebintu bisobola okugezaako kubanga bitambula bukwaku ngenda kwebaza ne ba agent yonna gye muli mubeere bagumu ensonga tugenda kuba tuzikwasaganya mu mpolampola mukama abakumire nalaba akaddamu sigala ng'otudde